Atendezwa gurumizwe okitaffe Tonda mama namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumo mbasindikira obumo ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza ekitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukiswa k'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza saba bisule mu ggulu kaawe yongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozukusa amazima gakutudde tunaakwera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri emisango egitudde mu ggulu ery'okumi manyikiddwa nga the 12D creators mu Nyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekya omwoyo ng'oyinza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya zaabu era mukama yinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama yinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mukama kwata ku mutima gw'oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaari y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe osobole okubeera ng'otegeera nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu okutuddemu weewaawo tuli wano yeffe abatonzi oba emisange egitudde ku mwayiro g'12 mu butalabika era nga tuli wano okusobola okubeera nga tuyamba abaagala tumanyi bulungi nti mu biro bino musika omuguwa n'okulaba nga mujja n'amayengo wepo n'amawanga ge muwangaaliramu n'emakubo mangi mu lugendo lwammwe olw'amawanga gye muli abaagalwa tuyagala mumanyi nti kya muwendo ekyo okubeera mmwe kennyini mu kifo ky'okubeera nga mwefuula abalala kye bayagala mubeera bangi bayaayaana okubeera nga bajja mu nsi oba mu bintu by'abalala ne kibaleetera obutabeera bulongo bwabwe obutukuvu obwakiwanuka tebayogera bye balowooza tebawuliriza mpulira yaabwe yennyini tebakola bikolwa by'amazima bye bandiyagadde okubeera nga bakola bino biraga akaseera ak'okugwa butaka ebyo byonna eri abo bonna abazuukufu mumanyi nti kya muwendo okusigala mu bulongo bwammwe okusigala mu kikula kyammwe ekyannamaddala okusobola okufuulira obulungi n'okumanya nti empulirizo zammwe oba zimuyita emotions zibeera ziraga oba oli oba toli bumu wamu n'ekikula kyo ekitukuvu ekyannamaddala abaagalwa y'engeri gye muyimusibwa y'engeri gye mufuuka obulongo bwammwe oba be muyita higher self abaagalwa mukadde kano empulira zonna ez'ennaku empulira ez'okusuulibwayo ettayo n'empulira ez'okuyaggayagga ziri eyo okusobola okubeera nga muzitambulamu naye ate muleme kuzennyikamu kubanga mumanyi nti bino biro bya nkyukakyuka abaagalwa obulamu ku sseŋŋendo nattimba emyaka 5 egijja bugenda kubeera bwanjawulo nnyo okusinga olunaku olwaleero era nga kati mumanyi bulungi nti bangi beeyongedde okubeera nga bazuukuka buli lunaku abaagalwa ng'abalimi we balima ne basimba ebivaavava era ebivaavava ebyo ne babiyiwako amazzi ne baleeta ne nakavundira ne bamuyiwa mu ttaka abaagalwa mulina okubeera abagumiikiriza ku lw'ensigo ze musize abaagalwa mulina okubeera abagumiikiriza eri bantu bannammwe tumanyi bulungi nti ebiseera ebimu
muyagala okufuula obulamu bwammwe bwe mwetaaga kibasobosoza okusobola okubeera nga musikaasika abantu abo be musobola okubeera nga muzannya nabo kasita mubeera nga muli b'amazima eri mmwe kennyini. Muwulirize emitima gyammwe, muwulirize okuluŋŋamizibwa okutudde mu nda yammwe. Kitegera abaagalwa, temukkiriza kubeera nga muwagamira ku abalala kye bayagala mukole, mulowooze, mwogere, ate era temubalamula, kubanga we mubalamula mubeera mukkiririza mu ekyo. Kitegera kubanga nabo mbutamanya nabo ba mwoyo era nga balina eddembe okusobola okubeera nga beesayirawo. Kitegera naye kati kino tekitegeeza nti kati mweyawule okuva eri abalala, ekyo kiweddewo. Osobola okukkiriza nti abantu abasinga obungi nti tebannaba kutuukayo, naye ate era osobola okukkiriza nti batandise era mu bwangu nnyo nnyini ddala ogenda kubeera nga okoowoolebwa okuzannya wamu n'ab'eŋŋanda zo. Kati kiri mu mbeera ey'obwerufu okusinga nga bwe kyali kibadde ku sseŋŋendo Nattimba. Kitegera ku kiki buli kinnoomu kyalowooza, ku buli kiki buli kinnoomu kyakkiririzaamu, kubanga mutanse okubeera nga mutegeera nti muyina amakubo mangi ge mubeera endabirwamu yammwe. Abaagalwa, w'obeera nga oli mumaliivu okugamba ensi kiki ky'oli, kiba kitegeeza nti ojja kusikaasika abantu abafaanagana wamu naawe mu mayengo mu kadde ako. Abantu abamu abo bajja kubeera abantu okuva ku sseŋŋendo endala, era nga tumanyi bulungi nti bangi ku mmwe muyagala okubeera nga musisinkana abo abantu wamu n'abantu abatudde ku sseŋŋendo yammwe, baganda bammwe. Muyina mikwano gyammwe babisolo be musobola okubeera nga mugattaganya wamu nabo. Musobola okugattaganya n'obutonzi wamu ne maama wammwe Nattimba. Musobola okusanga abalala abakkaanya bumu wamu n'amayengo gammwe ku mutimbagano. Mu ngeri eno tuyagala tubategeeze nti temuli mwekka, naddala kasita okkiriza nti waliwo abayambi abakwotwolodde abatudde mu butalabika. Kitegera abaagalwa, mweggyemu endowooza ey'okulowooza nti ebintu bya njawulo okusinga nga bwe byandibadde mu kadde kano. Kino kibayamba okusobola okubeera nga muwa ebbanga ery'enkyukakyuka. Mpola mpola mujja kutandika okubeera nga munnyumirwa obulamu bwammwe mu ngeri yonna esoboka. Abaagalwa, buli kiseera weetuli okusobola okubeera nga tubayambako okunyumirwa obulamu obwo. Yeffe abatonzi era nga tubaagala nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.